Julius Katulamu musajja mulimi ate mulunzi wa bumyu n'embizzi. Wabula ono ng'alinga myaka 45 agamba omulimu gw'omukulu gwa bubazzi. Mu mwaka gwa 1998 yali asoma bya bubazzi mu ttendekero lya Uganda Technical Institute Kichwamba mu disitulikti y'e Kabarole abayeekera ba ADF bwe balikolerako obulumbaganyi. Omulundi ogwasooka bajja kaali Akawungeezi. Twakamala okulya akawunga zaali saawa nga tugenda mu saawa 2 awo. Ndowooza UPDF bwe yawulira amasasi gali n'emanya nti sigaabwe muyeekera yali mukola ki kulumba. Emundu nezivuga nno nezivuga bo bennyini bamala ne batugamba nti baadde bayeekera abasirikale kuba musajja yangamba nti kati eri wansi gyawulidde amasasi tulina ditaachi eri wano ku ssomero ontegedde bali bo bakozesa akakisa kali ne balaatinga nti ne batutegeeza nti gye tuli tukola ki tulumba. Ono agamba ekyamuwonya bwe kuba nti yaddukira mu kisulo ekyalina amadirisa ag'embaawo n'oluggi olw'ekyuma. Bwe beggalira abayeekera tebamanya nti mulimu abayizi abaali beekweseemu. Abayeekera bo baddukira wali mwali curtains ne balaba kiki ekiri munda. Of course omuntu okukwata emundu n'oyabya ekirawuli booti obikula ku curtain n'otunulya kiki ekiri munda tekimutwala even a second. Okuwona amasasi olumba luli kyali kisa kya Katonda yekka omuntu ogwo. Kuba ebiseera ebisinga obungi neebuuza nti nze Katonda nakuwaaki nzaani. Abayeekera baayokya ebisulo ebisinga wabula ekyewuunyisa tebaalumba kisulo ky'abawala ekya Striker. N'abaasigala mu bibiina baawona kubanga ye abayeekera tebaagendayo. Sinagaana abasirikali nabo bantu naye ate bwe olaba nti olina emundu olina buli kimu noddala ddala n'odduka n'oleka omuntu ate nadde n'ezomba bw'abeera ggoloza kiki ekiyinza okuddirira sikufa ng'ente oba ng'embuzi. Wabula wadde nga yawona okufa Katulamu mukaawe eri gavumenti yagamba nti gye buli eno yagaana okubalirira wamu n'ab'eŋŋanda zaabwe abaafiira mu bulumbaganyi obwaliwo. Namala almost emyezi 6 nga mpulira kivundu ky'abannange bali abaafa. Kuba twagenda oziika twasanga abasibe nga ebisigalira biri babizinze mu biveera. Ffe twasitulanga ebiveera biri ne tutwala eri ku ntaana. Jo nga bamaze okukwata gundi ono Jamiru mukulu batukubira amasimu jangu tugende ku ofisi ya Attorney General government ebayise ne tugenda. Omanyi kye bakola kwe kutujja mu mawulire nakinaki nti baagala mujulizi wa kusibisaani. Amawulire twagabawane kiki kati ekiddirira nti kati kasooke tulindeko sooke mulindeko tulabe tujja kuddamu tukole ki ne guno gwaka. Ekimwewuunyisa kwe kubanga gavumenti eriko abantu ab'enjawulo bezeeriirira gamba ng'abaakosebwa mu bbomu ezaakuba mu Kampala mu mwaka gwa 2021 abaakosebwa mu muliro ogwakwata ekisulo kya Buddo Junior ogwa 2008 mpozi n'abaakosebwa mu muliro ogwava ku bubenje bwa mmotoka ezeetikka amafuta owali ku Northern Bypass ne mu tawuni y'e Rubirizi. Was seated there, Rugunda was seated there. He said, as far as they are concerned, they are no more survivors. I asked him, what do you think we are? He was saying, those ones who went and died in the bush are to be compensated 800,000. Those ones who lost their property like us, went to the bush and came back, 400,000. Joyce Kabarole naye akyakungubagira mutabani we Robert Ndora eyali asoma diploma mu ssomo lya civil engineering. Nkalora amahano n'olora endendo yona nkokweri kucamuka kyonka bino tukorora mito tukorora bihire bihoireho bitu n'olora biyenda bino nkara mwana we hati nkasisi karo mutu gutimba muntu busa hana bitu bakabita kubatematema bakaboki gavumenti etaruzire kugamba bojo. Agamba abayeekera bawamba mutabani we wabula bwe yagezaako okutoloka ne bamusalako omutwe. Ono naye yeekokkola gavumenti okubeerabira. Busalize bukwenda kutuyita tutwabona muntu ari kutuhumuza itabafuirirwa mwana nkaheka hano abatahe no baize n'abantu konka gavumenti ntagirole hati nka mwaka guhoire abantu bakaba bali mu disco zabo basemererwa kibanza omwaka bafueramu bakabasasura kandi ito abana abayito abafuire bagenzera kusoma kiki ekyatubaire hito abazaire. Keti Manyindo naye ali mu Bulumi bwe bumu anti mutabani we James Muyomba yayokebwa okutuusa okufuuka ebisiriiza. Obudde bwakya bubi bubi nnyo batugamba Kichwamba abaana ba Kichwamba babuukeza
Ntuuka Buhinga ninsangayo abaana bali Baganda. Nimbabuuza tubuuzizza Manyindo atubuulira engeri gy'ayagala aliyirirwe. Muyomba singa ali wano. Nalibadde ndi bulungi nnyo. Era n'okunzimbira yalibadde anzimbidde. Wabeeranga bw'otyo olaba Muyomba asoma naye akuwona ssente. Olaba n'akuwaayo omutwalo n'obeerako, n'akuwaayo 2000 n'obeerako, n'ajja wano n'agamba tujja kuba bulungi nnyo. Leka malirize okusoma tujja kuba bulungi. Ningambe Muyomba n'afa. Ebisago ebirabika n'ebitalabika ebyava mu bulumbaganyi buno byakulwawo okwerabirwa eri abaafiirwa abantu baabwe mu bulumbaganyi buno n'abo abaasimattuka. Newankubadde teri nsimbi ziyinza kumalawo obulumi obwava mu bulumbaganyi buno, zisobola okuyambako okuwewula omugugu eri abaakosebwa mu kutambuza obulamu.